nkwaniriza nate ku mpewoza gye Nutty UG neera nkomyewo n'omuyimbi amanyiddwa nga David-lutalo w'owulira ennyimba 50 zayimbye nga kw'otadde ne collabos z'akoze mu butuufu wamma weewuunya. David-lutalo y'omu wano mu Uganda atubina omuziki mu butuufu bw'omutunuulira ssaako ne gyevudde we. Lutalo yakola vidiyo ye eyasooka era ng'ono ne myuziki we yamuteekangamu ssente bambi ng'ayiyayiya mpolampola era nga akasente nga akajja mu kwokya manda oba kiyite chakos. Omuganda agamba ataakola etaalinga ng'ate n'eki yali alina okukola yalibadde akola atya. Kale nga David-lutalo wamma nga yalina okukola ekintu ekyo era nga mwattu David-lutalo akuyimbira mu afropop. Lutalo mujjukire mu kayimba ke akatinta ennyo kayite kapapaala wamma n'olaba okusituka kwa myuziki we era nga David-lutalo amanyiddwa mu kuyimba ekilavulaavu ekimuwadde market kw'ossa n'abanyumirwa omuziki gwe ntoko era nga David-lutalo akikuba mu lulo ne mu urban kiyite mu kwetoolola Uganda. David-lutalo yaleetingibwako mu unofficial Ugandan musician ow'omwaka mu 2024 n'ennyimba ze ezaatinta ennyo omuli akantu nandikulese mu kyalo, pretty sweet kw'ossa n'endala nnyingi. David-lutalo ku musingi ku kirungo ky'omuziki gwe oba kiyite sitayiro ye mwattu agiruse neebanga njawufu ewoomera abangi. David-lutalo akoleddwako interviews ez'enjawulo okuli ama TV, medias kw'ossa ne radio stations ez'enjawulo era nga ku mukyala we bwe yatandika okomplaininganga olw'okubanga yali nga abulaabula oba kiyite nga adda ekiro nga mwattu mukyala we nga tamuwa budde era ng'ono yamuguliranga akiri ekirabo oba kiyite kafulawa ekimuli nga oluusi nga nanti munnanga anyiize ng'alinamu bembejja bw'atyo era nga David-lutalo mukyala we amanyiddwa nga Shawni Walukaga kw'ossa n'abaana be babiri. Lutalo akoze collabos omuli abayimbi nga Eddie Kenzo, Bebe Cool, Jillian Becky, OS Suna, Good Life Crew, Soida Star Shaba okuva e Nigeria ne Maro. David-lutalo ku kusoma okungi yasomerako ku ssomero limanyikiddwa nga Kasana Town Academy ku kitundu Luweero era nga David-lutalo olw'eddiini ye bambi ey'obulokole oba kiyite born again nga asabira ku church emanyiddwa nga Pastor Bugembezi Church e Nansana oba kiyite Light the World Church era nga David-lutalo producer we amanyiddwa nga Yared Kaluya oba muyite producer Yared ate nga manager we ye Ivan Lukwago. Mwattu David-lutalo yazaalibwa nga 12 Septemba mu 1989 era nga muyimbi ate nga writer okuva Uganda. Nutty Uganda katusinkane mu video egenda okuddako. Mbadde Nutty, mbagala nnyo, Mukama abankuumire.